Mbaaniriza mwenna abalaba vidiyo eno, amannya gange nze Trevor Online, era nga nzze n'ebipya ku nfa ya David ne Deborah Mutaaga wamu n'omukko gw'ebbaluwa ogwafulumiziddwa famire y'omwami n'ey'omukyala. David ne mukyala we Deborah babadde mu ggwanga lya Switzerland okumala emyaka egisoba mu 3 nga bakolera mu emu ku bbanka esinga amaanyi mu kibuga Zurich, era baakomawo wano ku butaka emyaka 2 emabega mu maka gaabwe agasangibwa e Nakiwogo Ntebe. Era ensonda zitutegeezezza nga David baagala Mutaaga bwe yali omusika wa kitaawe ekintu ekiriko be kyanyiiza abawerako mu kika kye. Okusinziira ku byakakuŋŋaanyizibwawo, kigambibwa omutemu eyassa abafumbo bano ababiri ateeberezebwa okuba owa famire oba ow'ekika nawankubadde yabadde yeebisse akakookolo nga mu kuyingira ennyumba yakozesezza mmanju w'ekikomera n'akuba ekituli munda mu nnyumba mwe yayise okuyingira paka mu ddiiro we yasanze mwami David kati omugenzi eyabadde atudde mu ntebe ekika kya sofa. Waabalusewo akanyoolagano era omutemu yafumise mwami David ng'akozesa akambe wamu n'ejjambiya ng'eno waamubuuza lwaki abaana be ne famire ye okutwaliza awamu bali bulungi kyokka nga abasigadde mu kika obwavu bubasenseredde mu Kampala. Kigambibwa nti ab'ebyokwerinda bagenze maaso ne bakizuula nti oluvannyuma lw'okuleka mwami David ng'ataawa, omutemu yagenze maaso n'awenja mukyala Deborah ng'ono yabadde mu kinaabiro ng'anaaba olwamuwulidde ng'akuba enduulu wamu n'okuba amasimu ku mulirwano bajje bamuyambe ku mutemu eyali abayingiridde. Omutemu ono yayingira mu kinaabiro n'eryanyi kwe kufumita mukyala Deborah ebise ebyamujja mu budde, wabula kyazuuliddwa nti yafa alaajanira oyo gwe yali ayogera naye ku ssimu eyali awuliriza byonna ebyali bigenda mu maaso. Olwakakasa nti mukyala Deborah afudde, omutemu yakkirira amadaala n'asanga mwami David ng'akyali mulamu, kwe kuddamu n'amubuuza lwaki bo bali bulungi okusinga bammemba ba famire abalala, ekintu ekyamulema okwanukula. N'addamu n'amusalaasala enfunda eziwerako. Nawankubadde waaliwo kamera enkessi okwetooloola ennyumba yonna, tekyabadde kyangu okutegeera omutemu yabadde ayambadde akakookolo, naye abanoonyereza baasazeewo bakozese eddoboozi ly'oku ssimu okusobola okuzuula omutemu. Tukiteekeddeko nti ab'eŋŋanda abaakyalira abagenzi bano baayitiddwa okubuuzibwa kajjogijogi w'ebibuuzo. B'abakozi b'ewaka ababiri be nnabalaze olunaku lw'eggulo baakwatiddwa bayambeko poliisi mu kunoonyereza newankubadde tebaaliwo enjega eno we yagwira mu maka gano. Olunaku lw'eggulo famire ya David ne mukyala we yavuddeyo ne statement eyabadde esoma nti kyannaku era kimenya omutima famire ya Mutaaga n'eya Nabeeta okulanga okufa kwa David. Baagala Mutaaga wamu ne Deborah Naizuwa Mutaaga. Mu kaseera kano nga tuli mu nnyiike, tusaba n'obuwombeefu obw'ekitalo ensonga zaffe muzireke nga za kyama, kitusobozese okuyita mu kaseera kano akazibu ak'okukungubaga abantu baffe bano abaatuvudde ku maaso. Tukimanyi nti abantu bangi mwandyagadde okumanya embeera yeekuusa ku nfa y'abafumbo bano, naye tetujja sobola kwanukula bibuuzo biva mu bannamawulire oba abantu abateebereza. Tusaba okututegeera wamu n'okunyolwa wamu naffe nga tuyita mu kaseera kano akazibu akajjudde obulumi. Tukkaatiriza nti poliisi erikola ogwayo ogw'okunoonyereza ku nsonga eno era tulikolagana wamu n'ab'obuyinza. Tusaba bannamawulire wamu n'abantu mwenna okwewala okuteebereza kisobozese okunoonyereza okugenda mu maaso ewatali kutaataaganyizibwa. Tusiima nnyo okwagala wamu n'okuwanirira okuva mu mikwano ab'eŋŋanda, bannayuganda wamu ne community y'abannayuganda mu Switzerland okutwaliza awamu. Essaala zammwe wamu n'obubaka bwammwe obukungubaga buleesewo okubudaabuda mu kaseera kano akazibu ennyo. Tubeebaza olw'okussa ekitiibwa mu kusaba kwaffe wamu n'okutuwa obudde ssaako akabembereza okunyolwa.